no bango badde mabega pressure ngoli bulaya pressure agenda kwogera kuba ento chalinga gibali muto chalinga mutayinza butogera ayogera ne kiyakora nga ine emyaka 5 Linda ko pressure agenda kwogera bonna badde bamuwa sente abamukozesa ate ekyo mubeere nga mukimanyi bw'obanga omanyi wagamba ko pressure akole ekintu kyonna kisuubire okubanga ogenda kukwatibwa luno olutalo sinzigu kakati operation majege gajina si police UPDF ebirimu ulire emboko mama yes ulire emboko bobo omanyi nti oli ku live eno nga wagamba ko pressure vuma Museveni vuma Kabaka Buganda vuma Tamale Mirundi bona agenda aboogera kuba aina ne byayogedde nga aina emyaka 12 n'ebimu abyogedde byakola ng'akyali mwana muto bali bakukuba n'oyogera nekiwo wayogera ku myaka gye egy'obuto kati enalufenya awo waakyali nakati tugenda simbulayo okudda e Kampala kyemanye like 30 minutes tuba tutuuse mujja naye oba mumuleka waawe tujja naye mujja ne presse Kampala yes so kati amajje gagenze kwata maama we gali kumunoonya atubulira ani yamuzaalamu omwana oyo ali kugamba nti Kabaka wa Buganda bannange bajja kukomya akamanyiro mujja kukoma akamanyi mujja kufuna we mukoma mwewalenga okumanyira abantu no ate abadde yeeyita Kabaka nga bwavuma abantu mulowooza tebamuyodde bamusanze muloogi nga yeegadanga bamujje ku nswa ne TikTok video zinaatera okuteebwa mugenda kulaba omuliro ku internet kuno mutya abantu TikTok owerinnyanyirira bwati pressure yabadde amwevulunga pressure bamujje ku nswa bannange ebyo bikyali awo kubanga pressure tukimanya alina empapula z'ebutabika era poliisi ejja kumusesema tukimanyi bulungi nti emuwonya abantu kuba abantu babaddemu obusungu bwe bamusangira bajja kumukuba toyinza kuvoola Kabaka naye kitwewuunyisiza loogi mwe bamusanze ne TikTok agenda kubeewuunyisa mulabe nti bino ebiwala ebitiba wano biriibwa balalu tebirina kiddako n'osambibwa pulesa oli gwe tumanyi obulungi nti ne waya ezimu teziriika ayina n'empapula z'ebutabika bannange wenjogerera bino pulesa atemeza mabega wa mitayimbwa n'ekibeere kyakuyiga eri ffenna kituufu ddembe lyaffe okwogera n'okulaga ennyiike eri buli kimu mu ggwanga lyaffe Uganda ne mulekeraawo okuwemula abantu osobola okwemulugunya osobola okwogera ku bubi gw'oba oyagadde mu mbeera yonna naye kakasa nti tomuwemula kituufu ddembe lye ery'okwogera ku ky'oyagala ku muntu naye okuwemula si ddembe lya muntu yenna gwe n'owemula Kabaka at least mu respecting emu ne bw'oba tokkiririza mu bya Buganda oba tokkiririza mu ekyo balina kye yakutwalako kuba Kabaka muntu ne at least mu respecting nga taatawo ndi atuuse emyaka eginzaala ogambe nti owaayi muzeeyu nkubanja entebe yange naye n'ovuma Kabaka obwenkanidde awo era oyo omwana poliisi emuwonyeza kugajambulwa abantu badde bajja kumweteega bamukube mu justice ng'omubbi wa booda Abaganda badde bajja kumweteega bamukube bagalogera nti omubbi wa booda nga pulesa bamumaze naye ge naakafunawo agaakagwa ku desiki yange pulesa ali mu ngalo za gavumenti mukwate wajjo naye ne poliisi yeewuunyiza nnyo okumusizanga ne TikTok omututu mufuwano nga beesa mpiki naye pulesa kyoli mugongo gwa mbwa alinga omutego alinga akamasu ne bannange muli desperate oba bannange biwala mmwe tubanaaze eki gwe nogera weganzike n'oli pulesa alinga omudumu gwegwe alinga omudumu gw'embwa amaanyi mugammaze mukubiina Kabaka wa mwepulesa pulesa namala Ndako mukuta Kabaka katanda bakumala gusize abakazi n'oku TikTok kuno
Akavidiyo ngakutte ekiwala kinneegayiridde ne kinneegayirira ne nkigamba sigenda kapositinga naye nina okulabisa gwe ebiwala biri kuno bitutunuza mababbanyi bwebiti binyirira bifa naye nga bifumitwa balalu bannange gwe kati pulesa kayanja omulalu pulesa naye n'akutwala mu loogi ya mitwalo ebiri loogi ya mitwalo ebiri vidiyo pulesa gye yasembeeyo okupositinga babadde babuukinga musiibye mutya gwe 10 lindako gwe kayanja waya tegudde pulesa oli mukwasama kati waya tegudde pulesa leero lwentegedde nti mulalu omanye okuba muloogi ng'oli mu kufumita naye ng'ate n'oluggi tewalugadde tugize bugizi bwetuti okugulawo kalina waya kabate ne wayitisita magic detergent kubanga ekifaananyi kyotaddeyo kyo kikadde eyo olaba kyayambadde ekyo eyo sweta muwala yabadde nayo mumusiridde mu sweta ya muwala eyo sweta muwala yabadde nayo pulesa abadde mu vesti tumusanze mu vesti ne waya yetya mulinga omugo gwa musadde kati ate engoye asinze ne ticha senfuma ate naawe waliwo abaddewo obudde tuba tetwagala bujagala bwe tuba tuli mu ferudi twagala bujagalalo tewabadde budde ebifaananyi bigenda bifuluma mugenda kubiraba abamuloogi ng'afumita kiwala ne bannaaye abaana mbatidde netidde abawala oli omuwala namwegomba dda naye ng'afumitirwa mulalu oyo pulesa alina n'empapula z'ebutabika ali wali eminyira gisinga amaziga obungi kimu bibiri minyira olaba abadde akabira kuleva eminyira negikulukuta ne bannaye mulekerawo okuvuma abantu pulesa olwaleero ekimutuuseeko ndabyeko n'agange tumukukunudde muloogi namasuba n'ekiwala ekyamabina kiti oba okwini masoro toyatula bantu mannya dde nogwe ngumanyi mu lugambo lwo toyatula bantu mannya kiwala kiikaleeni eno lugambo gwe kyoba omanya asula mukono bwe yategeera nti giwunye n'adduka era bwe wetegereza vidiyo ze abadde takyazikolera mu kifo kyekimu pressure ngenda kulagirira apartment wosula olowooza wave nansana gy'oli simanyiyo ate oli ne sister wange nyinza obutamanya gy'osula ekyokubiri audio zonna ze mwayogedde nazifunye so don't bother yourself ate omanyi bulungi nnyo ndowooza nzijukira mu 2016 so nyinza kugamba ekintu kimu ceasefire ava ku kabaka otherwise empala ogenda kujambala ku mutwe ekyo nali njegaddeko pressure zitowe kiro tambi nga mwana ewaffe so siina kyemwagaza era siina kyendi mwagaza just mwagaza ekintu kimu ava ku kabaka